kyetwaza nnyo. How does Parliament operate? Through committees. Lwaki opposition be bagenda egindi Lubowa? Is it Parliament? And the next day, the Speaker of Parliament comes up and says, bagenda the Deputy Speaker. Why not you? Kitegere the area one had a problem of composition because yes, kitegeeza. Wagenzo ngono mwana gwengendo okweyimirira. Mumwita pressure. Ejoraga. Ampita alabi. The suit is no. Anti ampita alabi ngende mweyimirire. How many times do you abuse Museveni? Abusing people. Mu democracy. Nti mujetu encroach on our media freedom. How? Tojja kumala government bantu bo. Anti how begenda omuwabire defamation obala ibo badduka. Computer simanyi word. Defamation ya maanyi nnyo. Tewali mwana mu Uganda nze kumanya asobola okubangula omusango gwa defamation Museveni yekka in this country mpozi ne facility. The rest cannot. Ategwe. Nti ofono pondo bamuteekako ekyo bamuwayiriza yali agenda kuwabira abamonita bamugamba nti defamation case ejja ne kuva ku ssomero lyewammwe gye bakuzaala. Are you defamable? And two, you were defamed before the well thinking members of society. Sigasiya kasita batuuka ewammwe ne bagamba awo yali kakati eyo omwana neyeeyita kabaka nga nze mufaako ki kabaka taliiwo. Nze baatwalanga akavubuka ako akatabani kange ne bakatwala ku CBS ne katwala n'obuveera bwa walagi nga bakasasula. Why should the hangman fear to hang himself with a rope has been using to hang others? Anti wali atabiba kuye yabata. Era wikire topic yagisuula. Abawukire topic bawafula bakuba story tikabaka agoba abantu mu ttaka. Bidandise n'ekintu musoge n'ekirunde kivi nga banoonya gundi constituencies ne bajiggala for their selfish interests. This is how Monitor was born. Bw'osoma Swedish law is the longest yesinga obukadde mu Europe. The Swedish law came about nti kabaka yaweerwa omuzannyo gwe bamuzannyamu. What happened? Ne kugenda underground ne bakulaba okusinga. Naga tewalidda waweera. The Swedish law is the yesinga obukadde ya myaka 10,000 mu Europe. Uli kabaka yayiga tiyatebe kidanda ground. Radio Katwe, Radio Tanzania Dar es Salaam, abantu baddanga mu birusuku ne bagiwuliriza. Nyakato simanyi nani n'omusajja bamuyitanga gundi senyonga nga be bagibeerako. Amini yayita abantu mu conference center nabaganda Radio Tanzania mugiwulira naga nti mbamu omusiru omu nagiwulira ko ne radio yange nenjasa naga kukiwulira kuti yava mu conference center. Mirundi avuma abantu omuwulirira wa akakasajja sikawulira otya ate otegeera otya nti kavuma abantu nga tokawulira ndola bubusiru naye kyemusaba togenda kweyimirira mwana oyo. Why? Yasimuka nnyo empisa yawemula yakola biki bajja kulaba kyovola babwagamba wagula enjegere ojja kuyendayo. Si papa nali sigenda mweyimirira bamala okuniyamu ne bakufuula ekidoli ne bakikanyuga. Si papa yavuga nga emmotoka nga tebaziraba ezaliiko namba. He met Museveni several times. Did Museveni meet me during elections? Lwaki mubasuula kitata samu zagenda sebufu samweyimirira tebamala otunimu mune mutufuula ebidoli byamwe nembiriyamu ne mukanyuga. I will support everybody. Guvaniyamu ne bamufuula ebidoli. Kati ono omwana era gwe kyova olaba nti kati mulina Manchester United ne Manchester City. Zonna za kibuga kimu. Lwaki zajja bwe kibuga kimu? Gurupu eyaffe eyamuhoozi nayo eva muwa mu Manchester City. Neya president yagenda okutuuza olwaleero neeva mu Manchester City. Kati ani yaleeta Manchester United ne Manchester City? Omukulu yeyanie ku bantu. Ffenna ne tudduka. Ye Museveni yalowooza nga tuniyamu tujja kukkiriza tufuule omukawuddemi wa tufuule ebidoli. Paka okunya ku mukozi n'agaana omunyamu
tekirese Manchester United ne Manchester City. Kati goli mu United mu City. Olira. Ali mu City. Ali mu City. Ate gye bangoba bali bampimanga ntuuse ku kidoli. Omenye ekidoli kye balyeddemu n'ekidoli ebigenda okunyebwamu byonna bibeera ku jirikitirimu. Kakati nze bampima. Nze Museveni yampima nga mpeddemu. Ndi ku level yaki. Emmwanyi ze wakanyize nti tezaakaze bazikomyawo kuba bakyusizza eggaali. Kati nze hope yange eri luddawa. Bakubwa advisor. Kubanga yo Museveni yaddira mukoddomi we n'ajooga ensi yonna. Ye ng'alowooza nti bw'anaatujooga paka nti tujja kgendayo. Omukazi aleese mukwano gwe amuwadde miliyoni 7. Nze nga ngendayo kolayo ki? Awo wanyigira kuba advisor ate ng'oli wa musango. Balina emisango gyabwe gye bazza ne kizunza lutwe. Pologulaamu zange oziggyeko zikulemeddeko. Komawo. Tutule ngwatuke. Mirimu bya mirimu. And that is ziriyo. Tulina kye tuyita human nature. Yes. Kakati Museveni afunye Manchester United ne Manchester wa mukoddomi we. Ye yakuba mukozi. Ate naye ajja mukoddomi we. Naye ajje. Ajje abikemi kalulu. Anti ye Museveni kye yakola bwati. Museveni yakanyuga omulambe bweru abasezi baveeyo. He started the election. He provoked these people into battle. Yes. Yakasuka omulambe bweru. Abasezi bazira. Bwiino nazina. Ayagala bbeere. Kakati wano where do you have an election fever 2 years before the elections? Museveni yabakulyetingira atmosphere nti enkyagenda. Buli omu n'afaayo. Kakati ekyamukozesa kikyavaawo kyeyubula bweyobozi. Tuniyamu agobye abantu naye ajje tumulabe. Tayinza kujjayo mutwe. Tumukuba obutambi obwebukebejja gwe tuli mujjamu. Oyo ye tasobola kuvaayo. Kakati tusigaliza Manchester United. The two gundi. Ono bw'olaba oyo gundi awunya mu bigere bya pasita Kabuleeta. Nze Kabuleeta simulaba nga mumagezi. Ayina. Kabuleeta omanye ekyamuwonya ekyamugaana okufa. Mwenge. Kabuleeta ne banne bawandikanga sports nga bagenda mu Nairobi Gwaleese. Ye yasimba ku kuleeti. Banne tumanyi nti bafiira Lugazi. Wali bateeka ekizikizo. Bwe bafiira. Ye bagenda omusitula nga tekyasituka. N'omwenge guwonya. Ewaffe waliyo omusajja. Mwana Katonda ng'anaakuwonya. Ewaffe waliyo omusajja. Yali mwavu. N'ayandika essaati ye ku makya ate enkuba n'ezonya. Kosa y'abagenda okuziika yagwa n'agamba nti mu famire yange temulibeera mwagenda kuziika obwavu buyamba. Abaana twakulanga nabo bantumwa baani. Abaana baweza emyaka 10 nga tebambala mpale. Baleebeeta buleebe. Obwavu bwawaka bwantulyo. Buli ku makya.